When I was nominated to run for president, I informed the nation that this was not just a mere election. I told you that this was a revolution. And I want to tell you today, ladies and gentlemen, that the revolution is going on and nothing, absolutely nothing, will stop this revolution of the people. The regime is desperate to close this chapter and pretend that everything has moved on. But I will tell them today, this is just the beginning. We are removing a dictator, and we are not going to rest until we accomplish this mission. A few moments later. That's not a good sign. Anybody who is causing unnecessary friction among us is not a good person. Because the problem is that, of course, you are not fighter. You have never fought. You are just there in air conditioning and eating mandas and things like that. Yes, okay. Kakati mawulire agakagwawo obunkenke bweyongedde munda mu gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lwa President Kyagulanyi Ssentamu Tembo okubeera nga yasimattuse abajambula, oluvannyuma lw'omusajja ono okubeera nga yamyanyizza era n'afuluma eggwanga Uganda awatali kumanya kwa General Museveni. Kati obunkenke bweyongedde munda nga bwogenda okubeera nga owulira era nga bwogenda okubeera nga olaba ebigambo ng'enkola yaffe ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka. President Kyagulanyi Ssentamu Tembo ensi mwali wali mu Bulaaya tennaba kubeera nga emanyikwa mu butongole. Wuliriza, nkugambye nti ensi mwali tennaba kubeera nga etegerekekwa mu butongole era nga General Museveni ne basajja bakola butassa mwoyo okubeera nga bategeera wa waali awatuufu. Yadde ng'ekiwandiiko kyafulumye ekiraga nti President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yatuuse bulungi ebweru w'eggwanga era nga ayita mu mukulu akulira NUP mu diaspora. Kakati nno naye kennyini mu kiwandiiko kino teyataddemu wa President Kyagulanyi Ssentamu Tembo waali. Jjukira nti abakulembeze bangi abafulumya amawanga gaabwe oba bannabyabufuzi bangi abafulumya amawanga gaabwe ne boolekera amawanga aga Bulaaya eno naye ne batasimattukirayo. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Tembo okubeera nga abasajja tebamanyi waali kyongedde okubeera nga kireetawo obunkenke kubanga balowooza nti ono bw'anaagenda e Bulaaya ajja kubeera nga ate location ye agimulisa ensi egitegeere. Kati wuliriza nnyo, waliwo ebipya ebizuuse ku President Kyagulanyi Ssentamu Tembo oluvannyuma lw'okufuluma eggwanga Uganda. Wabula akatambi kano nkusaba okantereko ekigalo kasobole okubeera nga katambula nnyo nga Sheikh Ashraf g'otambula naye musajja musomi wa Ddwa Kayingo ku namba esembe 3711. Bw'olina ekizibu kyonna mu bulamu bw'olina okubeera nga weekwata embeera ejja kubeera nga ekutereerera. Kakati munda mu ggwanga Uganda waliwo amawulire agagenda maaso n'okubeera nga gatambula okuva President Kyagulanyi Ssentamu Tembo lwe yafulumye eggwanga Uganda. Bino byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Omusajja Mubaraka Munyagwa kakati nnoono bamututte talinnya. Wabula bino byonna nga biri bwe biti ate waliwo amawulire agava munda mu ggwanga erya Rwanda agongedde okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati nga sinaakubeera nga ngenda wala ng'enkola yaffe njala tusooka tumale okubeera nga tulaba ebigambo bino. Omusajja amanyikiddwa nga Felix Kaweesi emyaka giweze 9 bukyanga attibwa bukyanga akubwa amasasi naye nga ne gye buli kati musajja wattu emisango gino tetutegeera nga ani yamutta, tetutegeera nga ani yapanga olukwe luno nga n'emmundu ezaamutta musajja wattu tezikwatibwa nga gavumenti ya Mwami Museveni tevangayo mu butongole kubeera nga ate erambulula abatta omusajja ono. Njagala olabe akatambi kano, njagala tujjukira abasajja bano naddala abo abazze nga bakubwa amasasi. Nkugambye nti olwaleero giweze emyaka 9 bukyanga omusajja Kaweesi afa naye nga ne gye buli kati fayiro ye oba alipoota ekwatagana ku nfa ye musajja wattu ekyabuzaabuzibwa ekyatankanibwa eno ekyalinyiddwako engatto. 9 years later, no convictions have been made. So many unanswered questions. Okuva Andrew Felix Kaweesi yali omwogezi wa poliisi bwe yattibwa nga atambulira mu motoka ye eya poliisi namba ya UP 4778 mwe yali atambulira ekkulambira awo. Abajjukira obulungi incident yaliwo ku makya Waluka Junction awo ekkulambiro omukulu bwe yattibwa nga ava mu maka ge mu March 2017 ngenda kuzomwezi 17. So leero nga bwe ngambye myaka 9 years okuva kino bwe kyali kibadde. We still rely on hope
that perhaps his killers kaseera kajja kutuuka bategeerebwe era nabo babeere nga basasulira ekikola kye baakola ekyokutta Andrew Felix Kaweesi. Ndowooza kino kibadde kikulu okubeera nga tukiyisaawo. Okujjukidde bulungi nnyo eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi n'abakuumi be babiri battibwa mu bukambwe Kulambiro ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokusatu 2017. Okuva olwo abantu be tebafunanga bwenkanya bumatiza. Ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 2017 Meja Muhammad Kigundu yaliko omuduumizi w'abayeekera ba Allied Democratic Forces yattibwa masanafu awo wamu n'omukuumi we, ono naye enfa ye empawa aginnyonnyola. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 6 2018 Ibrahim Abiriga yali omubaka wa Parliament ng'ali wamu n'omukuumi we battibwa e Kawanda obwenkanya eri abantu be nakati situbulabanga. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Septemba 2018 omuserikale Muhammad Kirumira yattibwa ne munywanyi we omukyala gwe yali naye mu mmotoka nakati kitaawe Abubeka Kawoya akyalomba bwenkanya. Abakulembeze b'Abayisiraamu bazze battibwa bwe mbanyonnyola olukala teruggwaayo. Bano enfa yaabwe ekyabuliddwa akatangaaza abaabatta bandibanga baniigiina okukira ku sseddume w'embuzi ayasize entamu. Kino wandikirabanga ekitakukwatako naye kiyinza okutegeeza nti omutemu yasasula katugeze okutta bano ab'entebe era ayinza okusasula okukola obulaba obulala kuba takwatibwanga alya butaala era nga yeeyagala nga munnayuganda yenna omulala. Yes, okay. Kaakati abazze nga bonna battibwa, abazze nga bonna bafa, nga bakuwa amasasi, abasajja n'abakazi munda mu ggwanga Uganda, mukwano gwange bangi ku bo, alipoota zaabwe nejje buli kati, emisango gyabwe nejje buli kati, b'eŋŋanda zaabwe, ab'eŋŋanda zaabwe tebafunanga bwenkanya biri munda mu ggwanga lya Uganda. Kakati nga gavumenti ya General Museveni yavayo nekakasa abantu netegeeza nti emmundu zonna ze mulaba eziri munda mu ggwanga Uganda za gavumenti, era nekakasa abantu nti emmundu zonna twazijja ku bantu. Kakati ate nga abantu bafa amasasi, awo kigenda maaso n'okwera nga kyewuunyisa n'abantu okwongera okwebuuza ebibuuzo ebingi nga nze bwe mbyebuuza. Kakati nawe mu komenti ogenda genda ombulire ansa ddala mu butuufu olowooza ani yaviirako abantu bano okubeera nga bafa. Kakati mukwano gwange amawulire ga Kaweesi okwera nga wezeza emyaka 9 okutuusa olunaku olwaleero nga yali mukulu mu poliisi, nga yali mukulu ddala munda mu ggwanga Uganda, nga nejje buli kati ono alipoota ye ekyalinyiddwako mbuulira omuntu wa bulijjo lwanaafa n'afuna obwenkanya biri munda mu ggwanga lya Uganda. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko na gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osazeewo okutambula naffe ate mu mbeera y'emu omukutu gwa nkyukakyuka gwa AKTV nga bulijjo omugezi emabega w'emizindaalo okwera nga nze ndiwo okutematema okuttaanya okutaggula ensonga empitirivu ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Kakati wuliriza nnyo ng'omaze okwera ng'oteekako ekigalo bw'otannaba kubeera ng'ogoberera ng'ogoberedde. Kakati ebigambo ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda bingi ddala nga bwe nakutegeezeza nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Robert Ngobi Okero Musinguzi omusajja Sulaimaani yagenze dda mu maaso n'afuluma eggwanga Uganda. Waliwo obunkenke obugenze maaso n'okwera nga bweyongera wakati mu gavumenti ya Mwami Museveni. Jjukira nti General Museveni okubeera ng'akwata obuyinza bw'eggwanga Uganda mu mwaka gwa 1886 ono naye enkola ze zimu zazze ng'alaba Kyagulanyi ng'akola ze yakozesa. Wuliriza, nakugamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera munda mu ggwanga Uganda gavumenti ya Mwami Museveni neetegeeza nga bw'etamunoonya baali bagezaako kusangulawo General Museveni kye yakola mu myaka egy'ekinaana okubeera nga yatambulanga abantu ne bamukweka gavumenti eyaliko n'etamulaba era okukkakkana ng'agirivudde. Era omusajja ono y'omu kwabo abaafulumanga eggwanga Uganda ne bagenda mu ggwanga erya Tanzania ne bakomawo munda mu ggwanga Uganda n'agendako mu ggwanga erya Sweden era ne famire ye omusajja ono nga bwe nzize mbalaga obutambi oba ku mikutu emirala nga bemuzenga mu bulaba nga famire y'omusajja ono eri mu ggwanga lya Sweden nga ne gye buvuddeko mwalaba omukyala eyavaayo okubeera nga afulumyaga famire ya General Museveni n'agitwala mu buwaŋŋanguse. Kakati ng'avaayo yeewaana era nga ambasada wa ggwanga lya Uganda. Kakati nno bwe kituuka ku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga famire ye yafuluma, abasajja aba NRM n'abali b'ensimbi oba abakozi b'ensimbi aboogerera ssente bakulaga nti kino kivve era Kyagulanyi yadduse. Jjukira nti ebigambo bino nabikugamba ne nkugamba nti baagala olunaku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwagenda okufuluma eggwanga Uganda ayolekere ebweru bagambe nti ono yawaŋŋanguka, bagambe nti ono yadduka, bagambe nti ono yatya.
bino byonna twazze nga tubikulaga, tuzze nga tubikutegeeza, era gwazze nga atambula naffe, okimanyi bulungi nti abasajja bulijjo ansa gye balina okubeera nga boogera yeeyo nti Kyagulanyi yatya. Kyokka nga bakimanyi bulungi nnyo nti tewali muntu awaŋŋanguse, tewali muntu adduse, tewali muntu afulumya eggwanga ng'ali ku nsonga za kukyusa gavumenti n'abanga mulamu gy'ali n'alemerwa okubeera ng'akikola, kubanga General Museveni yakikola, omusajja Obote yakikola. Lwaki ye bwe baba nga bo baakikola ate Kyagulanyi tasobola kubeera nga akikola? Kaakati nno ebigambo ebiriwo be basajja batandise okubeera nga batambuza olugambo, okuzunza ebigambo, era nga bakkatiriza nga balaga nti Kyagulanyi yadduse buddusi mbu ekintu kyamulemeredde. Nga sinakubeera nga ŋŋenda wala, njagala nsooke nkuwe ebigambo bino. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okufuluma eggwanga Uganda n'ayolekera eggwanga oba ensi gye tutannaba nga tutegeera, naye nga ekikulu nti ali Bulaaya era ali seefu. Njagala otegere nti yasoose n'akolawo likodi awo mu kubeera nga yafulumye bufulumi n'agenda n'aba nga afulumye Uganda, yamenye likodi munda mu ggwanga Uganda nga teri muntu n'omu yali agikoze. Likodi ki? Wuliriza ebigambo. Nze nkomawo nkugambye nti mu State House kaakati no kitokota si kisaanikire, General Museveni ayongedde okubeera ng'agenda ku bunkenke. Kyagulanyi bwe yafulumye eggwanga Uganda abadde ankuusa akagiri ng'ali wano munda mu ggwanga Uganda, bwe yafulumye eri ewava ensimbi, bwe yafulumye eri ewava obuyinza, bwe yafulumye n'agenda eri ewali ababadde bawaga General Museveni ntakera. General Museveni kikyalowooza, kikyabala, kikyazzaako, okutya kwaliko kwenkana ki? Byenkuleetera ng'omaze okulya likodi Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yataddewo nga yakafuluma eddakiika budakiika, nga yakata akatambi n'ategeeza ensi nti nze ŋŋenze Bulaaya naye mangu ddala ŋŋenda kukomawo munda mu ggwanga Uganda. Njagala obiwulire ate oluvannyuma nkomewo tulyoke tweyongereyo. Alright, Bobi Wine okufuluma eggwanga emiliyoni 45 ku miliyoni 60 across all news outlets mu nsi yonna, kitegeeza nti emikutu nga Reuters, Washington Post, BBC, Al Jazeera, CNN n'emirala mingi, DW News, DW Africa, bano bonna nga ebeddala bwe twogera nti twogedde ku Guardian yewandiise ku Robert Kyagulanyi Ssentamu baba basazeewo kubanga obaoli abamuteekera gano. New York Post bonna ne boogera ku lwaki era ne bawa lwaki ne boogera ku fuluma kwe eggwanga. Kati akansiza ye CNN bakoze ka simple documentary, you can look out for it. Nze nno bampitanzi nga bano bakulaga events ezibadde za unfoldinga oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 15 wafuluma ewaka nga 16 ne bakulaga interviews azenga akola ez'enjawulo, ne bakulaga bw'abadde nga alabika. My goodness, a story worth your time to watch. Kakati omusajja mukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ano video njikoledde abamwepimako abakyamulabira mu level y'abantu abayombera corporate nabo ndo ngenda bakuleetera yangambe owaaya abasajja bakwitako aba corporate ate nga meeting ezasooka twatulangayo abajjukira mu Uganda Musicians Association munzijukira bunjo. Kati nga tubivuddeko ebyo bwe twogera kugira emikutu okuwandiikako kitegeeza nti olina impact ate bina nekyogattako ku music ku mawulire gaabwe ago ge baba bakola. Gino mikutu gya nsi yonna gye gimalayo ddala ne basooka bagamba nti rwan katumuteeke kibbali katusooke tuwe Bobi Wine eddakiika 678 kitegeeza nti aba alina kinene nnyo kyagatta ku audience ya CNN, ya BBC, Al Jazeera ne Washington Post, Reuters n'abalala bonna ne bakoma ku publishing ne bakuwandika nako bwe kitegeeza nti omusajja ono amaanyi mwegali agawera ate obuliawo agali wathe gwe wanga tokikkiriza nga gwe kiwakanya weetaaga onoonyereze oba okole okunoonyeza bino byenjogedde weebiri, you can look out for it noso okubanga ojja facts check. Wabadde mu ggwanga nga tannafuluma wabadde tewamanyiddwa. Kyagulanyi eggwanga lyagenzeemu terinnaba nalyo kumanyika. Waliwo obutambiro dde obutambula nga bakulaga nti atuuse wano atuuka wano naye ku bombi tekuli katuufu. Kyagulanyi waali teyayogeddewo era tewamanyiddwa. Okusooka amawulire ag'ensi yonna gaapiikinze interest mu nsonga za Kyagulanyi kubanga bwaba weetegerezza emikutu Kyagulanyi kasita atadde akatambi bw'ati emikutu egiwerako okwetoola ensi yonna ne gigafulumya nti akulira oluvuganya gavumenti mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti abadde mu hiding okumala akadde eggwanga alifulumye. Omukutu oguyitibwa BBC bagifulumizza story ennene eya Kyagulanyi okufuluma BBC Bungereza ne baba nga bagifulumizza omukutu oguyitibwa DW Africa
DW gusinzira German wabula ettabi lya Africa lyebayita DW Africa nagwo nogenda mu maaso nogeka nti gwafulumizza a big headline nga Kyagulanyi eggwanga alifulumye. Reuters nabo ne bafulumya headline ennene nga balaga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu eggwanga yabadde amaze okulabika nti alifuluma. Emikutu emirala nga bwe gyagenze maaso n'okulabika nti gyalesa amawulire akwabaddeko africanews.com ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu o Bobi Wine eggwanga yabadde agenze maaso n'okulabika nti munnange yalifulumye. Citizen wali munda mu ggwanga erya Kenya ne bawandiika. The Times okuva munda mu ggwanga erya Bungereza ne bagenda maaso n'okulabika nti bawandiise. CNN okuva munda mu ggwanga erya America ne bawandiika ne bagamba nti alifulumye. Washington Post kuva mu ggwanga erya America nabo ne bawandiika nti eggwanga Kyagulanyi alitadde. AP News ne bawandiika. Spectrum ne bawandiika. France 24 ne bawandiika. N'emikutu ampuliriza emirala okwetoola ensi yonna. Wabula nga bwe nkubuulidde emikutu gino gyonna egyawandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga yalifulumye tewali yawandiise nti yagenze wano era tewali yawandiise nti yavudde wano. Kaakati Bobi Wine we yavudde tewamanyiddwa, we yagenze tewamanyiddwa, wabula na kino kikulu NB yagambye nti eggwanga ndifulumyemu for a while. Mu kaseera katono ndowooza ajja kudda yagambye for a while nfulumyemu naye kitegeeza nti akomawo gwe tuyina yagenze kukola ki tetumanyi. Kale nombo ebito bigenda maaso n'okubika nti oba oliawo biyitambula aga Kyagulanyi geego sirina malala gasingakaawo engeri gyafulumyemu eggwanga eyo sirinaba ku munnange kuleka nti njimanya zibadde speculations ebisigadde bitwale nti zikyali ŋŋambo. Abamu nga bagamba nti yayise Kenya, abamu nga bagamba nti yali yafuluma dda Kyagulanyi Robert Ssentamu, abamu nga bagamba nti yayise Rwanda, abamu nga bagamba nti yayise bwe bibira by'e Congo nti kale era bwetu bweri tewali kira kingenda kugamba kisingakaawo okujjako ebyo. Era ogenda kukkiriza nkuzze munda mu ggwanga eritibwa Iran twongera okwetegereza ag'olutalo nga bwe gatambula aga struggle. Kakati no President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo awo ye level gyaliko. Ono takyali ku level ya ggwanga Uganda, takyali ku level ya East Africa, takyali ku level ya Africa. Omusajja Mitembo Ngobi omusajja ali ku level ya nsi yonna. Era nga bonna aboogera, bonna bamusamwasamwako ebigambo, bonna bamujootekako omugambo basajja battu. Kakati nno ne bukedde okubeera nga bawandiikako oba okuboogerako ku mukutu gwaffe guno basajja battu twatuyambe bayambe. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akutte ensi yonna agitadde mu ngalo ttaano. Nakugambe nti General Museveni ali mu kutya kw'amaanyi. General Museveni ekijja kati nno ye yamaze dda okubeera nga akitegeera nti si muntu, kubanga buli lunaku nzize nga nkutegeeza ti General Museveni yamanyi amaanyi ga Kyagulanyi amatuufu, era yasobola okubeera nga ategeera Kyagulanyi ki kyagenda okubeera nga akola oba Kyagulanyi kyabala okubeera nga azzaako nga balala bonna tebannaba kubeera nga bakitegeera. Kyova olaba nga General Museveni bw'aba ayogera ku Kyagulanyi ebiseera ebisinga amwogerako nga amugenda mpola, wabula tasamwasamwa ng'ate bano abawuzibwa bunyama abavaayo entakera okubeera nga boogera ebitakwatagana n'ebitajjansa saaka ate bye bejjusa ng'akaseera kamaze okubeera nga kayitawo akatali kawala. Jjukira nti Kyagulanyi ono azze ng'akola ebikolwa bingi nnyo ebitomeza abasajja abali naddala mu gavumenti ya General Museveni eya NRM nga bazze basamwasama n'ebigambo nebimala ne bibakalira ku mimwa. Kaakati waliwo abasajja abagenda mu maaso n'okubeera nga batambuza omugambo nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yadduse, nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu kufuluma eggwanga Uganda ono yali nnyo ennyonyi. Wabula nga sinakubeera nga nkutwala eyo, njagala nkutegeeze nti akatambi akagambibwa ti Pulezidenti yayise mu ggwanga lya Rwanda, abalala nga bagamba yayise Kenya, abalala nga bagamba nti yayise Tanzania. Obutambi buno bwonna Pulezidenti entambula ze yatambulanga empitirivu nga yolekera amawanga aga Bulaaya okutinkuulira General Museveni akalimu obuwuka akamutuusizza okubeera nga olunaku olwaleero asattira omusajja ono. Obutambi bungi nnyo obwakwatibwa era nga obutambi buno akamu ku bwo ke katambi ako akalagibwa nti Kyagulanyi mu kufuluma eggwanga Uganda mbu yali nnyo ennyonyi, yayise ku airport era mbu abasajja n'abakazi abakola ku kisaawe mbu ono bamukukusizza ng'era bakolera General Museveni. Wulira ebigambo abasajja aba NRM n'abasajja abaagala okulya ensimbi y'omuwo omusolo bye boogera
ebitajjansa. Njagala olaba akatambi kano ke kamu ku obwo obuze nga butambuzibwa nga bulagibwa nti Kyagulanyi yayise mu ggwanga lya Rwanda. Butumala okubeera nga tukalaba era tutegere na ddi kakwatibwa olwo ndyoke enzije ate nkutwale mu mboozi empanvu ne General Museveni nga kyayolekedde mukwano gwange oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda e Bulaaya ekimanyikiddwa nga foreign policy. Nakugamba nti Kyagulanyi kyasinga okubeera nga ategeera ate mu mbeera yeemu abasajja abazungu tebaagala kubeera nga babalabisa. Jjukira nti Kyagulanyi ye yavaayo n'abatabukira n'abagamba mumutusibyeko omusajja bwe mubanga mugamba simmwe kati mulekerawo okubeera nga mumuwa ensimbi mumuteekeko envumbo mumuteekeko sanctions. Bino byonna General Museveni atandise dde okubeera nga ate mukwano gwange yeeraliikirira nga n'abali mu gavumenti munda bali mu kusattira bakimanyi bulungi nti omusajja ke yeesitukidde ate jjukira nti eyeetuukidde tanywa matabangufu. Kaakati luli babadde bamulabira ku zizuumu luli abadde abasindikira butambi kati ku luno European Union Parliament wakubeera nga agituukamu, UN Security Council wakubeera nga agituukamu, kaakati akakiiko akacyogamu mukwano gwange President Agosenta Mitembo buno bonna agenda kubeera nga abutalaaga kamu ku kamu ayongere okubeera nga ateeka natti n'okubeera nga ateeka ku nninga gavumenti ya Mwami Museveni okugisiba amagulu okulaba nga ate gavumenti eno egwa mu bunnambiro. Njagala owulirize, njagala olabe ebigambo bino ate oluvannyuma tulyoke twolekere Kyagulanyi kaatyabidde General Museveni nkugambye nti kino bulijjo bannayuganda n'ensi yonna kyerindiridde. Waliwo abantu b'endabye batambuza ka vidiyo kano nga His Excellency Kyagulanyi ali ku Kigali International Airport ng'alabika nga ali mu ngoye ezimu nga yakoledde mu vidiyo yavudde n'atugamba nti afulumye Uganda. Abamu nga bagamba simanyi ayitira ati Rwanda, simanyi ayitidde ati Rwanda, ate simanyi biki bikyano, all that kind of thing. N'ebifaananyi eby'enjawulo babitambuza zize kusiga kifaananyi banange eno vidiyo nkadde simpya mmwe mwena abajjukira ye lwakisooka na balagadde eti kati ka vidiyo sikeekamu njagala olabe time stamp eno kanaku za mwezi 5 omwaka gwali gwa 2023 omwezi gwa October olunaku lwali lwakuna. There it is, time stamp hiyo Thursday October 5 2023 at 8:39 am. Now video eno mukyajjukira bulungi olunaku His Excellency Kyagulanyi bwe yali ava ebweru we Uganda. Ebiseera ebyo yali akomawo twamulinda mu bungi nyera twatuyina kye tuyita 1 million march mukyajjukira bulungi. Twagala mwero kaminga newe yatuuka ku airport. Actually nibamukwata n'omukwata tebamuganya yadde kulinnya wansi. Lwero n'olunaku omwaka gwali gwa 2023 keka video yako kati saagala mu udisibwe. Actually era we yatuuka ku airport ne bamukwata kakano ka video nga bamukwata. Yes, kakano ka video nga bamukwata. Nyeko Deriki yakwata ka video kano. Nyeko Deriki yakwata ka video kano. We yatuuka ku airport bwati ne bamukwata. Of course waliwo Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by... Now, otunulira engoye ezo yali mu saati ya black era nga video eno gya recordings olunaku lwajjo oyatugambidde nti afulumye Uganda. Kati abamu ne batandika okuretrievinga video ezo ne batandika okukola all sorts of commentary nti ayita ati Rwanda simanya ndo that kind of thing. Ndoze ekyo mukitegedde bulungi. Then wali ebifaananyi ebirala ebiri mu kusaasaana. Mwe abatugobera ku YouTube n'abakoledde video nnyonnyola buli kimu n'embalagana engeri ebifaananyi ebyo gye babigeneratingamu. Ya ebifaananyi ebyo nabyo si bituufu nga olaba ekifaananyi ng'ekifaananyi kino. Teeka amaaso go ku screen otunulira ekifaananyi kyengezaako okugamba. Ekifaananyi nga kino si kituufu, kifaananyi kya AI nga kwotale ne kino olabyeko Kyagulanyi nga atuuse ku airport naye ku bifaananyi webiti bino bikolebwa bali abantu abalina amaalo naawo bakagenda ku airport omulundi gabwe gusooka nga balaba kyamaanyi nnyo. You know, so ekyo kyekimu ku byo. Then waliwo n'ebirala kati waliwo abaana bye bali mu kukola just okuvimbamu kati nga APM omulaba ali ku vuuko ono alina ekifaananyi kino ekya His Excellency Kyagulanyi APM Media. Then waliwo n'ono aline n'ebino byonna byaki kugambye bya AI. Mwena abandi agadde okumanya engeri babikolamu nabakoledde video genda bugenzi ku YouTube otekemu ekigambo gye bimonge video gye nakateekayo ennyonnyola bulungi buli kimu ya engeri gibikolebwamu
n'okunyola ku videos ez'enjawulo na buli kimwe kibali saturatinga n'ekituufu ekirotating about how his excellence Kyagulanyi Ssentamu we yafulumye eggwanga lino. Bottom line, video ziri bbiri zokka entuufu eyo gye yavuddeyo n'atunyonyola mu luzungu nti afulumye Uganda ne gye yabadde yeddakiika 5 butikitiki 13 n'ey'Oluganda gye yafulumiza eyabadde yeddakiika 8 n'obutikitiki 19. Zizo video zokka entuufu. Ebirala byonna byolaba bikyamu, tebiri authentic, just kinkozesa video eno kunnyonnyola kubeera nga towuddisibwa, kudda okwebuuza ebibuuzo by'otandyebuuziza ng'olaba ebifaananyi ng'ebyo, ng'olaba ebifaananyi videos ng'ezo waliwo gwe nalabye yeebuuza mbwayita atya ku nnyonyi. Mwagala tugamba nti Uganda yokka yina airport. Engeri gye yafulumye Uganda togenda kugimanya. Okujjako yinga azze nakola ki n'akugamba nti okay nayise wali. Negwe buli kiboozibozi kyonna ky'owulireyo, those are crafted narratives to feed the interests of omuntu oyo abeera akola ki, oyo abeera azoogera. Ndowooza kati oli clear. Video njikunyonyodde, ebifaananyi nabyo mbikunyonyodde bya AI si bituufu. Toddaawo n'otandika kwerumya mutwe kuddaawo ate kola ki. Kugambye nkulaze engeri gye babikolamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombereddwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya gene nga ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, kakati mukwano gwange obutambi bungi obuzenga butambuzibwa obwenjawulo nga President Kyagulanyi Ssentamu bwe yatambulangamu ebiseera biri ebyemabega, ate abasajja aba NRM ne bapropagandisti baabwe lwe baavangawo ne bategeeza nti ono ensimbi za NUP azimalidde mu kubeera nga akyakalira mu bweru w'amawanga era ng'ono talina kyagenda kubeera nga akolawo era struggle mbono ye agizanyira mu buzanyizi na kubeera nga atambula. Kakati olwalaba ebibala ebyava mu ngendo zino, abasajja n'abakazi mukwano gwange ne bongera okubeera nga batya Kyagulanyi. Kati watuukidde olunaku olwaleero ng'obutambi buno bwe bumuko bwe bajjayo ate ne bakulaga nti President Kyagulanyi Ssentamu mbu bw'abanga agamba nti yadduse yayisa atya ku bisaawe mbu n'ayita e Rwanda ewa musajja Kagame nga mukwano gwa General Museveni nfanfe mbu n'atamuwaayo mbu ekyo kyongera okulaga lwatu mbu President Kyagulanyi Ssentamu mbu akolera General Museveni. Kakati bye bimu ku bigambo by'abasajja mukwano gwange abaagala okubuzabuza ensi n'okumalamu bannayuganda amaanyi n'okubajja ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso. Nakugambye nti waliwo abasajja abavudde ne batandika okubeera nga banaaba ensonyi, ne batandika okubeera nga beekabya amaziga nga balaga nti Kyagulanyi yeesitwago mbu yagitunda dda, era ng'abasajja abamu ku bo ba NRM kyokka ng'ate abalala be ba opposition aba NRM mukwano gwange nga bwe tuzze nga tuba bagamba. Jjukira nti NRM eno eno opposition yaayo ng'eyina abantu abali mu opposition naye nga ba NRM kati be beegase kuba NRM okulaga nti Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima ono olugendo olw'okubeera nga yagenze e Bulaaya n'okufuluma eggwanga erya Uganda nti teruliimu nsa era omusajja yadduse buddusi. Kakati njagala osooka owulirize, saagala onyiige, saagala osibe mitaafu, kubanga ebigambo bino oba olina okubeera ng'obiwulira obuva n'obuddo bwabyo olwo olyoka otegeere mukwano gwange gye bigenda okukkira nawo gye bigenda okubeera nga biraga. Njagala owulirize ebigambo by'omusajja ono otye, abasajja abakulu n'engeri gye beeyisaamu nga beerabidde ebyafaayo, nga beerabidde nti ate bageraageranya ku Kyagulanyi mukwano gwange tebamutuuka yadde mu kkoota, n'ebyo byakoze abasajja balootako biroote. Nakugamba nti General Museveni yawaŋŋanguka, bwe kuba nga Kyagulanyi yawaŋŋanguse, General Museveni atufuga olunaku olwaleero emyaka 40 n'omusobyo yawaŋŋanguka, Obote yawaŋŋanguka, Muteesa yawaŋŋanguka, naye nkugambye nti n'omukyala ow'e Iran
eyabadde mu UN Security Council naye yawanganguka naye ne gye buli kati omukazi ali mu kubeera nga agenda mu ggwanga lyabwe obanga yeteekateeka kudda mu nsi yaabwe kubanga omusajja yali yamuwangangusa yamaze okubeera nga ateekebwa ku ttaka. Kati bino byonna bw'abanga Kyagulanyi yawanganguse ng'akyali mulamu era ng'akyassa essuubi ly'okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda abeera nalyo ebitundu 100 ku 100 kubanga nkugambe nti n'abatufuga essaawa zino nabo bawangangukako. Njagala osooka owulirize ebigambo bino, saagala onyiige, saagala obiteekemu mbeera, wabula owulirize ate oyige nawe gye biraga nawe gye bigenda okubeera nga bikkira. Kyagulanyi atukoze bubi. Omusiru nga Muyanga Lutaya nga basajja basomera ki? Muyanga Lutaya yali FDC. Muyanga Lutaya tubuulire Besigye we yadduka lwaki tewajja n'ogamba emyaka gy'omaze mu struggle Besigye agisuddewo. Omanye emyaka Besigye gy'amala mu South Africa oyo musiru Muyanga Lutaya bebe bantu bavumiza n'abasoga. Muyanga Lutaya bavumisa abasoga nti basiru. Muyanga Lutaya abadde mu FDC emyaka gyonna. Besigye naddukira mu Gomese South Africa. How many years? Almost 4 years. Besigye ngali mu South Africa. Omusiru Muyanga Lutaya lwaki teyagamba Besigye bannange emyaka gye mmaze Besigye yakankora kale mbivuddemu. They want to make basoga to look stupid. Such people. Lwaki teyakyogera? Muyanga Lutaya wa nuupu? Kati kachibwesi Muyanga Lutaya kola Bob Wine byabadde akola. Gofuuke ekyo. Gofuuke. Simple. Obusiru bumwetisse kwe kutulaga nti ali mama yunimbu bwajja obugagga alinga basajja mivule. Mbwe ennyonyi, mbwe akanyonyi, akamyu kazaala mu ntene kagire ekimanyi ne bazaala embwa n'enjitunda miliyoni 10 stupidity bibalimu. Ekyokubiri njagala ombuulire Museveni taddukangako mu Uganda. Kakalamu bana abantu bogerera mu bantu abasiru. Museveni yadduka mu Uganda. Ebyali mu kugeta mbu yagende Mozambique yali adduse. Nasanga Mozambique nga bali mu kulwana. Ne yali adduse. Museveni yadduka ku Gwamini, Museveni nadduka ku Gwobote. Museveni naddusa family ye Sudeni. Era fa basoma sowing the mustard seed akasooka akatali kano Museveni ke yakwata mu manyamanyidde kwata mu bintu n'akatabo ke yasooka okuwandika yabikyusa. Museveni agamba lwe yamala emyaka 3 nga tala family ye n'agende Sweden ng'akuziza ekirevu n'akonkona ku mulyango Natasha n'aggulawo. Kitegeze kyekirevu kize kyegoberera. Kyegoberera. Kyobola batya Bob Wine ng'alina ekirevu. Ebyuma byonna ebisikani nga bimanyi Bob Wine atalina kirevu. Kakati alina ekirevu tebamulaba. Gugu teraba Bob Wine alina ekirevu. Banoonya Bob Wine atalina kirevu Museveni agawana. Kati ate tuteekemu owekirevu anaakisala. Tukwe kugaana Bob Wine asomye nnyo Museveni. Anti kati Bob Wine ku airport Museveni zaafuga eze Kenya wa. Ekifaananyi kye balina ekya Bob Wine nga talina kirevu. Kati owekirevu wajja bw'ati. Teyagala red. Kubanga kalina okulaga red ono tumunoonya ali ewekirevu wajja. Jukira kati zino waliwo agenda okugamba mbalaba ku bigalo ani agambye gomanye ebigalo engeri abaana bye bambala wano zibanga gundi ne bambala ebirala. So yagenda naye yakuza ebirevu. Museveni yakuza ebirevu. Akatabo ka Sondi Masa nakagula mu Aristo kodda nga nkyasoma ne akantwalako musajja akwa ku Radio 1 kabozi ku 2 yajja n'akasanga ewange bwati teyakazza. Wamanyi nnyo nti amwogera linnya. Wamanyi akola political shows. Teyakazza. Yaŋŋamba nnoonyezza akatabo kano emyaka wakajjawa. Kati nanga agenda kaza naye teyakazza. Ye yeetegedde akola kabozi ku 2 political shows. Kakati wuliriza. Museveni akonkona. Natasha aggulawo. Natasha agamba, Mom, there's a man with beard on the door looking for you. Mama Janet yajja. Atunula bwati. Janet yeetegereza bwati. Nabwatuka n'akaaba. Mukatabo. Bw'akaaba bonna abaana bavaayo. Mama waabwe yakaaba bukaali. N'abagamba yono taata wammwe. Kati wagayo yo taata wammwe. Kati Muhoozi najja n'agamba, how are you man? Mukataba ako Museveni agamba n'akuba Muhoozi oluyi. N'amugamba toddangamu okumbuuza ebyo bya how are you.
ewaffe babuuza omuntu ne bamugwa mu kifuba eno ne bamugwa ne mu kifuba eno tobuuza bino bya yakuba omwana oli gwamaze emyaka nga talaba kumubuuza bya Hawaii kyovola banze ntunulya nnyo bannayuganda mbu okwagala abaana hayo gwe sooka olindeko katono sala ekiri byonyumya Bobi Wine alabadde asoma Museveni kuba neebuuza ebbanga lino lyabadde asalaasala nga talirabayo omuntu ayinza musalabirevu kumbe agoberera oli kye yakola oli yazaalibwa ku mulembe gw'oli kwakulidde gwamanyi naffe tuzaaliddwa naye tetumusomye amulinamu interest ekyo kimu n'ekyokubiri kakalaamu omusajja nga Bobi Wine yali ku bibye eyali miliyoniya eyali alina abaana abamu ku balungi ku bugagga bw'alina ku famire ye ffe tulina zi famire ezimu nga ffe tuzeetisse Bobi Wine famire yeemalirira banjo mwani asobola okwetikka famire yaabwe Irene asobola ogyetikka Eddie yawe Bobi Wine n'aleka ebyo n'aleka abaana be mu bulungi bwe balina n'aleka ssente ze n'aleka zi biici ze n'obuyinza kwabo bonna bagenda mu parliament yabalina bwati gwe Kakalaamu najja okwesimba okulwanirira nze naawe omanyi kyekitegeeza eyo calling kyagwe asiga kuvuganyizibwa ludda lwabya oludda oluvuganya gavumenti lwe lusinga omuvuganya oluvuganya lunne ate ddo lumuvuganya nnyo ne bwogenda ku programu za radio ne bwogenda ku za TV bamuteesaako nga bateesa ku gavumenti era obudde buno bakulaga bwe yayonona ebyobufuzi byaki bya Uganda ow'emyaka 7 bavuganyiziza emyaka teyandigisanze singa bali nabo bakola bituufu bonna abaagamba nti Honorable Kyagulanyi yayonona ebyobufuzi bya Uganda omukulu President singa mwamujjako dda ye time wakataliwo emumujjeeko ono gwe mbadde mugamba abyonoona abalemeseza kataliiwo walabye Sir Simon Muyanga Lutayanga nokaba yakabye yadde ku interview yakaba nnyo ne mukufa kw'omugenzi mirundi yakuba omulanga n'agamba omwana atasitwagwo yafooyo yakuba omulanga n'agamba entambula yebadde mulemeseza okutuuka yadde atuuka kiro naye entanga tenda mmotoka nga bakabya amalooza bonna bayina emmotoka oba ezo pibiki zeyalabe bweru yalooza baze bazipakidde mu bbuutu mulimu kati ye mukukaaba kwenze namumanyiira yakabye naga omwana seswaku naga yaleka omungamiro agambye yagambye swago yakajibamu emyaka 20 Kyagwe olwesade nobaga ate kati ngenda eno itakubusa byennyonyi ebyenjawulo n'ogenda nga togendedde mu kuti oba mu bbuutu nga bakakwenza n'abalala tolina bwonkakasa nti obulabu buzzi ne baliwo kunoonya otambudde ebiro mirembe n'otambula n'okola ki n'ogenda nze nsuubira nti muganda falabika anoonya escape route oyo nno gwe mulaba atafujja n'ekibiina kye kyafuna bakkansalazi 2 okwetooloola eggwanga lyonna kati simanya zze kuwabula ku ki kibeera ng'omugumba okumpa ate eddagala ly'oluzaalo nga naye yali ayagala okuyonsa namwandu okundeetera eddagala ly'obuwangaazi nti owaaye baloowo yafa ki kaakati gw'ataazaala tokkirizibwa kuteesa ku byakizadde era tokkirizibwa kutuula mu miitingi y'abazadde abazadde bakaaba ebisa biruma naawe ojja atagibwangamu yadde olubuto bannange byo biruma naye bwe bikulumanga kolanga bwoti tobimanyi bireke eno ligi yaaba binywera si yammwe abazannya omupiira gw'ebikajjo abazannya omupiira gw'ebikajjo abazannya omupiira gw'embuzi ku kyalo tebakkirizibwa kuwaayo birowoozo byabwe mu liigi y'ababinywera ey'eggwanga era liigi y'eggwanga ey'ababinywera tesobola kwebuuza ku ttiimu ezannya mupiira gwa bikajjo nti abange tukoze tutya buli omu aleeta ebirowoozo bye yes kituufu ky'oba ozannya gubeera mupiira naye gubeeramu omutendero ozannya gwa bikajjo guno gwaba binywera kakati gwe yafuna bakkansalazi 2 okwetooloola eggwanga lyonna ng'ate wali osimbyewo abakulembeze ab'enjawulo ku mitendero egy'enjawulo mu butuufu bw'oba walemwa nga tewageegenya yadde okuyingiza omukulembeze n'omu mu paalamenti
nga ne Kabeejumbira yennyini eyagenda n'azinanga Kisolotonde mu Bwakabaka obw'enjawulo gwe baayambaza essalambwa teyasobola kuddamu kuyingira. Mu butuufu tokkirizibwa kuwabula. Omulala yenna asobola oba okuwabula ne PPF atilistiko. Jema atilistiko. Naye ate gwe tokkirizibwa yadde okubeerako ky'okola ki? Ky'oyogera omufuta teesa ku byabalamu. Nze nabagamba omuntu bw'ofanga togamba nga emmotoka yange ani yagitwa siiyo. Ekikyo kye baakuziika nakyo. Emmotoka wagireka ku nsi nga yabalamu nga tolina bategeerera. Kwani anaagivuga? Ani ataagivuge? Ekizibu bannaffe aba DF kulowooza nti bategeera nnyo. Waliwo kye tuyita ensi eziri mu lusse lwa Commonwealth. Bwe ziba ziteeseteesa olutuula, atali mu lusoolo oba atalina alliance na lusoolo, talukomentingako era talutuulamu. DF yajja ne yeematiza nnyo nti y'abagezi okuva ku principal waabwe. Era nga bavuma nnyo ebibiina ebirala naddala ekya National Unity Platform ne batuuka n'okugamba binaagenda okukomekkereza ng'ensi etegedde ani Kapere. Omanyi nsimbyewo ababaka abasoba mu 8 okwetoloola constituency ate nga bonna ngenda bawanguza. Naye ng'akusuubiza nti bonna ngenda bawanguza, wallahi naye teyadda. Omusawo kw'obadde balidde okufuna obulamu taafudde. Kakati ne mujja nga mukkakkanya ekibiina kyaffe ne mulowooza nti muli bagezi. His Excellency Musiru, nze mpuga nakunyooma from day one. Tolaba nti gwe wali weepikira Bobi Wine, nze nakunyooma from day one. Era ndowooza omanyi enkola zange. Yensonga lwaki wafuna bakansala aba. Yensonga lwaki tewatwala MP n'ogu. Kati Bobi Wine ngoma nnene ate ye kuweerijja nga nange tosobola kunsimattuka. Bobi Wine ki? Ngoma nnene. Oyo ayogera bamuyita Michael Kakembo, mbwate kamwa. Naye weebuuza lwaki eryambwate kamwa ate baaligattako. Yalibadde Michael Kakembo mbwa gwe yaweeka mwanze gw'olina okujjukiza nti embwa tekamwa nga n'omwana eyakava ku mabeere akimanyi tebayonka mbwa. Akimanyi amata g'embwa teganywebwa. Ate gwe oli mu kuŋŋamba yenze Michael Kakembo mbwa tekamwa ng'eyawe yakamwa. Taata nne yakutuuma kuba oyo yeddira njovu. Taata yakutuuma erinnya. Munoonyerezeeko oba ye taatawo ddala oba ssekyo maama akuzaala bw'aba akyaliyo. Mubuuze taata omutuufu yaliwa kubanga erinnya lye baakutuuma baali kutuumisa Fujja ewaffe mu kika. Nze Michael Kakembo mbwa tekamwa yaweekamu. Just beera bubeezi Michael Kakembo mbwa. Just beera bubeezi Michael Kakembo mbwa. Kimala. Togwanidde kwongerako. Lyambwa tekamwa. Beera Michael Kakembo mbwa. Kyagulanyi mukulembeze wange. N'owa bannayuganda abalala. Si wuwo. Tosobola kubanja gy'otaawola. Nga bw'ogambye nti opposition yayonooneka era n'ebirala kitegeeza si gwe walonda. Si gwe weesiga. Okubeerawo kwe n'obutabeerawo bwe toyina ky'omubanja. Tosobola mmubuuza mayitire ge. Tosobola mmubuuza accountability ku yayiseewa. Oyo atategeera ate gw'otubuuza gye yayise. Gwe weewerera gw'otubuuza gye yayise. Twabalabula ne batatuwuliriza. Eyalabula ne gwe baalabula. Ani? Eyalabula ne gwe baalabula. Tunuulira gwe baalabula ne pate ye. Otunuulira abaawabula pate yaabwe n'omukulembeze waabwe. Oyinza okuseka n'ogwa n'erivooti. Mugumba tagaba lya luzaalo. Namwandu tagaba lya buwangaazi. Ani yalabula? Ani gwe baalabula? Era senga omuntu akubuuza kati mutubanja ki?
goyinza kuddamu ki? Senga omuntu akubuuza nti kati mutubanja ki, goyinza kuddamu ki? Kubanga si kyangu muntu kubanja gy'otaawola. Mu kaseera kano waddeefu yenna okudda ku Kyagulanyi era yadduse era yakozebwa ati kale tukole tuti kati gwe bitwale byali ffe twayonoona opposition twakuviiridde kati gwe bitwale. Okumanya nno Kyagulanyi w'amaanyi nti ne bwakuviira tosobola mmuliivula. Olabye nti ali ku leve efuga eggwanga. Okitegedde nti ali ku leve efuga eggwanga. Nti Kyagulanyi taliiwo. Gweweevuma bulijjo. Ne sisitimu ye tosobola gijjawo. Kati gwe byabadde bitwale. Gwe fuuka ye. Kati gwe twala opposition nga bw'obadde ogyagala. Bayonoona opposition. Omuntu n'omusanga akuba aleluya ku opposition. Yenna wanise ekyensuti opposition. Bannanga opposition. Bano bayonoona opposition. Nga bo baali contented mu kubeera ku opposition. Oba nago gaali maka nga gali awo. Ng'era tapulanningangako kufuna bisumuluzo bitwala ggwanga. Yali contented n'okubeera ku opposition. It's like bano bayonoonye ekkomera, bano bannange bayonoonye ekkomera. Ffe be mulaba wano twanyumirwanga ekkomera era nga tusika n'abantu okujja mu kkomera. Abantu bonna nga beegomba okuyingira ekkomera. Naye abantu bano be mulaba bannange bayonoonye ekkomera. Kati liiryo litwale. Anti ogambye yadduse yagenze. Ogambye yafulumye yali yeeteekateeka dda. Kati gwe wali teweeteekateeka kudda wali kuba wagamba wali wamulabadde era wamulabula nti ajja kudduka. Bwe wamulabula nti ajja kudduka nga ye bwe yeeteekerateekera okudduka. Kati ate gwe bw'oba teweeteekerateekera kudda wali ate oli ddofe. Ate oba obadde offe. Kati taliiwo njagala olayire mu Gwokutaano oyingire Paalamenti. Omanyi Kisaayire, muganda ngono Kisaayire akusobera. Ebivubuka ebyayigganga ku kyalo. Kale naffe twebuuza gwe wayitawo yingira. Kuba olidde offe. Yagambako gye buvuddeko. Mbu edda opposition yalimu abasajja b'amaanyi, Paalamenti yalingamu abasajja aboogera Baddamyano Lubega baani. Nga kati gwe basikire. Oli mu Paalamenti yemu mwe baali kati basikire. Bafaanane gwe ali mu position ebafaanana sinze. Si Rubakyoya. Saani kati gwe basikire. Abavubuka abaali batanaaba mulabye era yali ati ebivubuka ebyateganga abawala obulabirwamu ku ssomero. Tumuwonye ku opposition. Kakati kola ki? Twala ekyo kyabadde n'ekifo kye gwe kikole ki? Kibeere. Obuuza mubaka kwenza bafulumira mu bbuutu y'emmotoka yaani eyaffe. Kakenza gw'oyogerako mbu yadduka buddusi yaddusibwa nze oba ffe. Bwe njogera nze mba ntegeeza Nuupu sinze kikomeko. Kakwenza yaddusibwa nze. Yafulumizibwa nze. Bbuutu y'emmotoka yaddukira mu yaani. Era ntera ne mutunuulira ng'awanisa amagulu agava kuno agakoma kuli. Ng'atujooga. Tetusaanidde kasita twasaanira ottaasa obulamu bwo. Kasita twasaanira okujja mu nvubo n'emmannyo g'empisi. Nga b'oyita banno bakulekeredde. Nga b'oyita banno tebaliiwo. Nyenako ne kakangabala mu mbugo za Stella Nyanzi. N'avuma Kyagulanyi. N'amuyisaamu amaaso. N'amufuula atasaanidde nga n'emmere gyali agirya lwa Kyagulanyi. N'akamwanyi kaafuna gyali akafuna lwa Kyagulanyi. Omuntu mulamu. Omuntu mulamu. Bw'osanga afa oba oluusi omuleka afe naye ate tetugenda kukkiriza.
butonde bwa musota kutukyusiza buntu bwaffe. Omuntu watondebwa olina kuba naka buntu, musota gwatondebwa obutonde bwagwo kubujja. Kati tokkiriza nga butonde bwa musota kukyusa bubwo oba okubeera omuntu. Alina bumuzeeyi bwakolagana nabwo awo munda bumuwa information bumanyi kyakamu kalinga emmumbwa. Najja nga ali contented nti byagenda okwogera byamagezi nnyo byamakulu nnyo akuwa information yagwa gomanyi lwaki yagwa. Fere tuzannyirwako tetwemonkolerwako twajja tumanyi kye tukola era buli kintu kitambula nga bwe twakibala so singa bwe mwakibala. Senga mwali babazi balungi mmwe mwali badde we tuli. Eggwanga bwe tunaaviira mu kulonda nga litegedde ani Kapere. Ndyamutegeera oli Kapere nnyo DF oli Kapere nnyo kuva ku principal wammwe kuva ku bakulembeze be mwalina abaagudde bonna flat temumanyi byabufuzi mubyeyita bweyisi.